Mbakkiriza kusenga 5256 mwena abeekuumirako abapya nsanyusa okubalaba ate abakadde mwe bali kubanga mwekuumirako. Olunaku olwaleero nina omuntu azze mu inbox yange mukyala n'aŋŋamba singa njagala kwogerako naawe konzi tewali buzibu. Omuwala nga ŋŋamba nti alina ebyamutuukako n'aŋŋamba nina nabadde ku YouTube yo nendaba omulamwa wange oyogera ku bintu bye tutalina kukolera basajja oba omukwano gwe like ebintu by'omukwano bye gutalina tukozesa. Omulamwa ogwo nagwogerako like 2 days oba 3 days back nakola live nga ngwogerako. Munnange nga ŋŋamba gwe gundeese okwogerako. Naŋŋamba singa ndi mu bulumi. Bantu bange mumpulirize abasajja n'abawala. Omuntu ne bw'oba omwagala nnyo nnyo nga gye nkomezza oyina ebintu by'otalina kumukolera. Nti ekintu kyonna ky'okola nga gwe kikunyigiriza nga ne aftermath waakyo oba consequences zaakyo nga kiwedde olinza okwesanga nga tokifunyeemu kirina obulumi bwe kigenda okukolekera oba olubeerera tokikola. Muwulidde? Naye omukwano gutuziba amaaso ne gutukozesa ensobi. Bana abantu mukoze ensobi mu mukwano, abantu mukoze ensobi mu mukwano n'ogamba naye kiki kino eno. Ekisooka kambabulire omuwala byaŋŋambye. Omuwala nga ŋŋamba nti omanye ekintu kye bayita fantasy nze ndisinga obukoosi mbimanyi ebyo bizannyo byange. Kansooke mbanyonyole fantasy. Fantasy kye kintu omuntu ky'alinza okulowoozaako like siyogera general fantasies njogera mu nsonga z'ekisenge. Omuntu alinza oganzi njagala fantasy yange njagala kwezinirako ku mazzi. Njagala tugende ku lyato nga ennyanja eri sokkamu ekire eyo nga tuli ku kaato babiri tudde ku mazzi twepimpine. Nga yeeyo fantasy ye. Okitegeera? Oli n'agamba nze njagala kwezinirako ku beach ku lubalama lw'ennyanja. Omulala n'agamba nti nze senga njagala kwezina nga tuli oba n'agamba nti sweetheart wange nze fantasy yange njagala nga tuli mu bantu oba mu kiraabu ne tugendako mu kayigo ne twezinirako eyo nze bye njagala. Oba ne nkuzza mu kasonda ne twezinirako awo. Nga ye it's a fantasy. Sinti buli fantasy omuntu gy'ayina ayina ogituukiriza. Oba gwe patana we oyina okukomplyinga mutuukirize fantasy ye. Ebisoboka bikole. Ng'era bwe nkyogedde nti it's a fantasy. Kitegeeza si buli kimu nti kijja kutuukirira. Kaakati omwana muwala ono ng'afuna omulenzi bwe. Omulenzi we ono ng'ayina akawogo era nga bali bulungi. Babadde bakyadeetinga. In fact bakyadeetinga. Nga omusajja amugamba mbu fantasy ye. Omusajja ali well educated era yasoma. Fantasy ya kubeera nga yeegatta oba akola kye bayita manaajatwa oba manaajatu nga muli basatu ng'omusajja ali omu oba nga muli nga abasajja bali babiri ng'omuwala oli omu. Kaakati ye fantasy yali nti ayagalako bakana abawala bameka babiri ng'omusajja ali omu. Kaakati bw'abimugambako nze simanyi omuwala n'agamba kaale ne bakomaawo. Omusajja n'abeera ng'amugamba ekintu ekyo kimubaza lwenga awulira ayagala kikola bw'atakikola awulira tajja kubeera nga like awulira alina ekimiisinga ku ye. N'amugamba is it okay oba kiri okay naawe bwe ndeeta omuwala omulala n'embaga like ne tubeera wano ffenna ewaka ne twegatta ongabana n'oyo omuwala just mulundi gumu. Omuwala ng'akkiriza ng'akkiriza. Omuwala ngambye ng'omusajja aleeta omuwala mbu kusooka yali alowooza mbu oba asaaga oba bw'anakkiriza omusajja tajja kuleeta muwala. Ng'aleeta omuwala nga batandika kwezina nga naye waali nga bakola ekyo kye bayita manaaja twakubanga munnange asanyusa mulenzi we. Naye omuwala ngambye ever since embeera eyo bwe yatuukawo awulira nga buli bw'atunuulira omusajja ono ekifaananyi kyamulabira mu kirala nnyo feelings ze zaakyuka. Amaze naye akaseera omusajja ssaawa zino adda proposinga bali mu bintu by'agenda kukola mikolo naye awulira takyamwagala. N'aŋŋamba ndi mu state of confusion. Senga olowooza omusajja ono mwesonyiwe oba. Nze kyemanyi nti waliwo ebintu ebituuka mu mukwano oba ge tuyita amayengo ne bikubba omukwano gwammwe oba ne biguyuuza mu butuufu ng'omukwano olaba gugenda kuggwaawo. Naye waliwo ebintu ebijja n'obirwanisa ejjengo eryo ne mulivuunuka. Naye waliwo ebintu ebijja mu mukwano gwammwe oba mu bulamu bwammwe nga mu butuufu ogenda kubeera nakyo ppaka. Kisinzira bw'okipasiivinga. Ekintu ekyo waliwo abantu abakikola nga Bannayuganda si Bazungu and nga they are okay nga mwami n'omukyala ne baleetayo omuwala omulala ne babikola era ne basigala ng'obulamu bwabwe bukola ki butambula. Lwaki? Endobooza yaabwe bombi y'emu.
okitegeera omukazi takiinaako buzibu n'omusajja takiinaako buzibu waliwo boosanga omusajja n'agamba mbu ye fantasy ayagala akwate omukazi we oba girlfriend we gw'ayagala aleete omusajja omulala mbu beezinaawo nga ye abatunuulidde owulira mbu ye awulira byebyo by'ayagala oba kyekyo ky'ayagala oba omukazi n'agamba nti nze njagala omusajja andye ng'oli andaba abazungu babikola nnyo naye kati naffe mu Africa twayonooneka tugende tukoppereza ne tukoppa n'ebitanyuma kubanga twagala oluusi tulowooza ekintu assa kikugenda mu bwongo oluusi olowooza nti ekituufu naye ng'ate si kituufu mu butuufu nze ndaba nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu bye sobola kukolera musajja era mmwe mbabuulira abaana abawala waliwo ebintu by'otalina kukola as long as compromising mu mukwano kintu kirungi nnyo mu bufumbo mu kwezina mu kisenge everywhere okubeera ng'ofuna healthy relationships n'abantu ng'obudde ne ku kyabbaawo oba girlfriend wo olina okubeera ng'oyiga okwenyigirizaamu akantu kati nsigama ti nze ekyange kiba bwe kiti nedda tulina okunyigamukko n'ogamba owange kankyuseemu olwakino owange kankireke tukiyite naye waliwo ebintu nga mu butuufu bya kiralu kati nze ekyo ndabanga nze nganze senga waabwe omuntu nga kituufu mwagala sisobola kisitandinga kubanga olaba siwa sitandinga muntu mwenzi kaakati ate oŋŋambe nti omuleete oguteeke muno nga bw'ogujja muno bw'oguteeka muno bw'ogujja muno bw'oguteeka muno bw'oguteeka mu kamwa kange bw'oguteeka eri nga ndabira ddala nti nno oyo katemba naye nga ekimu ku bintu ebidrivinze abasajja ofuna zino fantasies ez'ekiralo oba abakazi kulaba kinaakukka bantu bangenda babuulira ekintu kimu kinaakukka it's a script firimu si bya ddala si bya real nga bw'olaba bw'oweeta omuwala n'omuyingira n'omuzina n'omala eri script nti beezina gundi director n'agamba cut awo temukozeewo bulungi muddemu ne baddamu cut awo mukoze bulungi kakati mudde ku step eddaku okitegeera bwe bamala ne ba editinga firimu eyo ne bagiteekayo bali kukola ssente si bya laavu tebalinamu feelings mu bye bakola tebiriimire ne ka feeling naako n'akamu balikola ssente kati gwe bw'ojja ekintu ky'olabye mu firimu n'okyeta n'oyagala okiteeke mu reality ng'oyagala kibeere kya ddala olinza okwesanga nga relationships zo zigenze zifuna obuzibu kuba kati omuwala nze mugambye alina final say nze muwadde endobooza yange nga nze naye era still omuntu gwabeera ne final say mu nsonga zo gwagamba nti kaakati nja kusigala oba sijja kola ki kubanza kyemmanyi ku bantu omuntu ng'ayagala nga baagalana kambabuye ne bw'omugamba ebigambo 108 nga ye mu mutwe gwe alina kye yasazeewo wano abazze just kwebuuzaako tinjagala kuwira opinion yo n'ogimugamba oba n'ogimuwa then n'omuleka ne yeesayirawo tomujajinganga bw'abanga tagendedde ku magezi go kubanga ate bw'omujajinga ekitegeeza abadde oyagala mumusalirawo teyazze gwe omusalirewo era tannalemererwa gwe oba olowooza mbu abazzeewo ng'alemereddwa abazzeewo ng'alina kyanoonya kati singa gwe oteeka omuliro mu ekyo kyalowooza already akikolerawo kati ate n'agamba gwe wamugambe nedda already abadde alina idea oba already abadde akirowoozaako okitegeera so bantu bange abampuliriza kaabe muwala kaabe mulenzi ensonga z'okwezina ziri so emotional naddala ku bakazi abasajja tebatera nnyo biteekamu nnyo emotions zaabwe kyobula omusajja asobola ogenda n'agula malaaya n'amuzina ne yeeyongerayo weewaawo n'abawala kaakati malaaya asobola okwetuna ne yeeyongerayo naye omuntu waba akwagala nga mukazi bw'atuuka ku nsonga z'okwezina abeera nnyo emotional kaakati ekintu ng'ekyo omuwala yagamba baleeta omuwala n'endobooza it will be okay ne tukikola naye bba wange like boyfriend wange mutunya kati mu kifaananyi kirala kinnemye kati ne mbuuza enewe lwaki ono omusajja atuuka kweriisa lwaki teyagenda n'agula bamalaaya babiri n'abakozesa lwaki yayagala kikola na mukazi we wewaka n'ayongerako oba ne malaaya oba mukwano gwe nno kuba namubuuza oli omukazi y'omubuuza nti simanyi in fact I don't want to know simanyi bimukwatako so munnange byebyo bituusa mu inbox yange olwaleero ne ngamba kanzije mbalabule era mbagambe nabagamba ebintu bye tukolera abantu be twagala tulina okulinnyamu tukoze ensobi nnyingi nnyo mu mukwano oluusi ezitukositinze nti outcome yaakyo oli ne batandika omuli akabina mbw'asanyusa musajja bw'oba obyagala fine naye mbw'osanyusa musajja bw'abamala okuli akabina bw'otandika okuvunda n'otandika okuyitamu obuyisa ebintu ng'akusuulawo ng'agenda anoonya omulala kaakati ki ky'oba wafunamu kale munzikirize enkome wano eno
tewerabira subscribing ate na subscribing dde bale kwekuumirako. Gwe alina ekibuuzo kyo osobola okujja mu comment section n'obaako ky'oteeka. Wayagala okwogerako nange privately onsanga ku +256 785402860. Emboozi yonna gye mba ndeese wano ne njogerako mba nfunye olukusa okuva eri omuntu aba agiŋŋambye. Ebibeera mu inbox yange bisigala wakati wange n'abiŋŋambye, bingi bisigala eyo. Oli bw'aba akkiriza bw'omugamba naye nga ky'oŋŋambye ndaba nga kinkutteko, should I share? N'aŋŋamba singa kiri fine share it. Ngisharinga. Bw'aba taŋŋambye kisharinga era temujja kiwulira, kijja sigala eyo. So naawe totya kugamba nti nandigenze ne mweyalibiza naye. Nze jangu neeyabiza, I don't care. Ajjako ekifaananyi kyo n'erinnya n'oba otateekako. Genda mu bbayo ojjako erinnya lyo n'ekifaananyi kyo kijjeeko. Sijja kubuuza linnya lyo singa ojja n'oŋŋamba gyebaleko senga teweeyanjula oba toyagala oba oyagala weeyanjule. Munaye mbadde nsaba kwogerako naawe. Ne bw'oŋŋamba erinnya nga siriro, I don't care. Oba olina omuntu ng'owuli oyagala, olina amagezi g'onoonya oyagala kweyabiza muntu, wendi okuwuliriza. Olina kibuuzo kyo nga kiri intimate, jangu ombuuze. Ensonga za layini zaawo relationship simanyi ate ekisenge kiyuga, jangu ombuuze. We nnina amagezi nja kuwabula. Era ewannyinga nja kugamba wannyinze. Awo sisoboddeewo. Bebyo ebyange. Yeah.